Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga asabye ebikolwa ebityobola eddembe ly'obuntu okukoma mu gavumenti enkadde nga wabula ennaku mbale tuyingire mu gavumenti empya. Bino abyogedde bw'asinkanya abakulembeze mu ssaza ly'e Butambala ne bamuloopera bannabutambala abavundira mu kkomera. Nga wabula ennaku mbale bubazi omukulembeze w'eggwanga His Excellency Yoweri Kaguta Museveni okulayira gavumenti empya etandika ya 2025 Katikkiro wa Buganda Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga asabye ebikolwa by'okutyobola eddembe ly'obuntu bikomezebwe mwene enkadde. Katikkiro Mayiga abadde asinkanya abakulembeze mu ssaza lya Beene ery'e Butambala abakulembeddwa ssentebe wa disitulikiti Rashida Nambowa amuloopedde nga bannabutambala bwe bali mu kuvundira mu makomera kyokka nga balangibwa bwemage. Bannaffe bangi bali mu makomera baasibwa. Abamu ku bo mukama wange mu mwezi gw'11 gwe babakwata gwe'12 bwe babakwata nga bali Kalangala ne babasiba n'okutuusa kati tebannababbata ate nga ne ripooti ezivaayo okugamba nti oba batiibwe tetuziraba mukama wange. Wano Katikkiro wasinzidde okusaba embeera eno obutayingira mu gavumenti eddako. Nammwe munaatera okutandika emirimu. Gavumenti tugisaba kasita RDC ali wano mu Nankuba za Mbogo. Eddembe ly'obuntu lisibwemu ekitiibwa. Abantu abatulugunyizibwa. Munnamateeka Mayiga agamba wasaanidde okubaawo okutabagana n'akomekereza n'obubaka bw'asibiridde abantu okubeera abeesigwa. Okuvuganya kuleme kubeera nga lutalo. Toli akuvuganyiza lubeere lutalo kwata n'abeera kwata. Twetaaga okutabagana okwannamaddala. Mubeere abakulembeze abeesigika. Ate ye omwogezi wa Buganda era minisita w'amawulire Noah Kiyimba alangiridde EKISAAKAATE ekigenda okuva nga 14 okutuuka nga 19 omwezi ogujja era nga kitunuulidde abawummuze abamaze ebibiina ebyakamalirizo. Bano abaana bakamaliriza ebibuuzo byabwe ebyakamalirizo era nga mu kiseera kino abaana batudde waka. Twesanze nga kyetaagisa okubategekerayo EKISAAKAATE era maama n'abagereka n'ekitongole kya n'abagereka foundation ne balabanga ddala kigwanidde abaana bano okuba ate nga bafuna okubangulibwa okwenjawulo. EKISAAKAATE kyakubeera mu Bulange Mengo era nga kyakutambulira ku mulamu ogugamba nti okukuza abaana abenkanya abagumiikiriza ewamu n'abantu balamu ng'era abategesi bwe bati bwe bakinnyonnyoddeko. Omwana oba omuvubuka omugunjule yayamba yagase eggwanga naddala ku nsingi ogwa obuntu bulamu. Tetukoma ku kigambo kya kubayigiriza kwata ya nsimbi kyetwandiise mu Luzungu money management principles naye ne mu nkolagana n'abantu bannaabwe mu bizinesi. Ensonga esooka kwe kusibusa omwana oyo omujjuvu. Omwana omujjuvu yoyo bwe tusobodde okubangula okwetegekera okusomoozebwa kwonna kwayinza okusanga mu nsi. Okusoomooza kuyinza okuba mu nkolagana ye n'abantu abalala, kuyinza okuba mu kutuukiriza ebirooto bye. Bikusakiddwa Emon Kayanja, Crossroads TV, Omunnyo.